oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabi ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 23 405. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Buzibu ki obulala bw'osonda okusanga mu kuyimba nga tunaddayo ku bayimbi kubanga abasajja tebakutawanyiza nnyo? Obuzibu era bwebyo nga bwe nakugambye wali mbadde saagala kyogerako kubanga nange neyandibadde nga yinze Chameleone nenkulabako. Munnange ogenda okuyimba omuntu najja kati ye bwakulaba ng'oyimba kale ng'ovudde ku stage abamu beekwasa nnyo kino ekintu olina management nandyagadde okumanaginga kumba yagala managinga birala okitegeera so ne mushanga contact nomanya tomanya Katonda nsudde ku ono naye gye bigwera ng'ate avudde ku mulamwa totally. Wali osanze weeko abayimbi kuba n'abayimbi abayita abanene ne bategeka ekibatu? Kikyenjogerako ye kyesiraba kubanga nze okusooka okujja e Kampala Chameleone yeyandeeta. Yes, yeyandeeta. Nakola atya maama kansembere? Nakola atya? No, we had gone to West Nile, Pakwachi, wetwatuuka yali azze ne ttiimu ye ne ba Melody ne batandika oyimba biki ffe twasookawo okuyimba. Nga Curtain Raiser? Yes, munange obimanyi. Sabula. Kati asindika omuntu waliwo awo gwatambula ne bamuyita Gerard. Jebbi. Kaya sabula. Amugamba Jero oyo mwala storage. Nze ndo kati wenkulaba mu industry bambi wendaba omuntu ngali mu industry ng'ate abaddemu. Bwompita okwogera naawe sobola gaana kubanga olina kyenjagala. Yes, boss. Yes. So nalina okugendayo. Entandaalo. Sabula. Twogedde awo. Bandeese banfunidde hoteli Kampala. Ntandise obeera mu bagisasudde. For how long? Bagisasula for 3 months. Hoteli kino. Muna eri eyo si byangu Standard Hotel. Kuwulira kanesobe namuko. Sabula ndeka. Mbeeramu for 3 months. Tutandika ogenda mu studio basuka kuntwala olungujja. Sawuno otogikoze? Byonna nali ngambikola kubanga baali babisasulidde. Olwo Chameleone ajjawo batajja? Yali tajjaawo nnyo ng'atumeera oli Jero nga nsinga kwogera ne Gerard ne Melody. Nga tajjaawo. Mwaka ki guno? Omwaka yali 2019. Just of recent. Nkuwulira yali tannafuna manager Bizu. Genda maaso. So banfuniddeawo studio Gerard anfuniddeawo studio antute wa Croach yali akyabeera olungujja tugenze tukoza akayimba bakayita batya muna akayimba bali bakayita touch me bane muzikirize nesu akayimba touch bali bakayita touch ngokayimba okayimbye nani? Nasoka kuyimba nzeka bangamba nsoke nkakola nzeka so wekanaaba kayiseewo nga kalungi then nga Jera mbuuziza omuyimbi yenna gw'onooba oyagadde gw'ojja okakola naye. Yes, so ne basuka ne bampaamu awo ne nnyimbamu nzeka enkakuba akayimba ne kavaayo. Kati Croach n'agamba ennyimba teziva mu studio ye nga tesinkolere video. Yes. Kati ate Jero teyava ku mulamwa. Awo mukola video Jero mugambye nti kati tukole video akayimba kawulirizaamu akawadde ba Melody bakawulirizaamu tebagaanyi kale bagambye mwana ajja sobola okukola ki? Olwo Chameleone ozemu mulabako? Awo simulaba nnyo. Awo simulaba nnyo kubanga nga omanyi ye Chameleone abeera busy. Nga wenkugambe nali ngambeera n'abo ba Jero ba Melody nga bampa buli kimu like kyemba neetaaze. Chameleone toyetaga nnyo mulaba. So munange Jero nkwebaza nno Jero oba gy'oli nkwebaza naye ate Jero ekyantama yava ku mulamwa. Olwo agamba ki? Jero ate tangamba njagala kujja mu hoteli nkupangisiza enju.
entandala egenda oluma Lawrence olira emboozi ngambye kangujje mu hotel mpangisize njo ne sente zetusasula wano nyingi nga mugamba sebo wano mwasasula myezi egi esatu n'akabeera emyezi egi ebiri kati ate lwaki oyagala okunzija wano nfuna buli kimu ndyoke angamba anga omanya ebintu by'okubeera mu hotel bino si birungi biki kati nze omuntu ayinza n'okuva najja n'akusaba kolabo saategeera yali ategeeza kolabo ki oza yali ategeeza kolabo ki nze nga we ndowooza n'ey'okuyimba ekiro muyimbe sabula emboozi ndeka so kati Jero munange ngamba njagala kufunga mugamba bwe bityo webiri kati nentegera nti Jero avudde ku mulamwa takyantwalanga muyimbi wabula kati alabika yagala kifuula official amga Jero manyi wobo yagala kifuula official tukifuula official ebyokuyimba mbivuddemu ne timu ya mwenjivuddemu sava byokuyimba ngebyokuyimba bya timu yaabwe mbivuddemu bamagedde ofuuka omukyala we nali nasalawo kubanga nze nga nawe omwagadde Jero nga Jero yali muntu mulungi ekituufu ndeka naye nga musinga sikyo nedda kyekyo kyennyini tugende mu maaso nali mwagadde ng'omuntu yes because bambi yanzija mu kyalo amazima yali yanzija mu kyalo ne basiima yabeeranga waawo Kamili ng'akyabeera nnyo ne basiima Jero mugamba Jero bwoti oba bw'osazeewo kiryoke naye kati bino ebya music tubiveemu njasigala nga nkola music wange naye byogamba nti mbeere mu Riona Island yes kambiveemu ngamba we kiba kisoboka biveemu gira tetatandise kuleetawo gundi mbeera kibeeraawo nga buli wajja ku hotel buli muntu akuba ku simu yange ayagala amukwate ebintu bikyantu wali okkiriza obeere wawaka Jero agambye ennyumba tulina ogifuna hoteri gy'ovaamu hoteri saagivaamu nga seeyagala olwo mugenda ewaka nze saagenda tenagenda namanya kati obuvuyo webitandikidde mu hoteri ewaka tebijja kubeera birungi kye nazaako mugamba omanyi njagalayo ssente nampa emitwalo gyali 10 n'eja omanyi kye nakola nanoonya zidda masini teyaddamu kulaba yabeerangawo nga nkubira era ne baddamu ne babeera ne shock coping era nalina okuyimbawo siw nenzija nennyimba ne mbabongakaawo neŋamba ne bangamba ne kati gwe weekubye emizimu nove nobiki kati laba wadikiraini nga waddayo naye kirabikakayimbako wakalekayo mu studio nakalekayo sakadi era wakulo kikakyaliyo sikajjanga nayo naye Kamili nowandyagadde okukola naye oluyimba Kamili sikati lwaki kituufu sikati watyamu niri kwezi ye talina kyakola mu eyo embeera nedda oba tewamunnyonnyolamu mugamba mbeera bwe yali anti kati nga wamanyi byali bizibu ebintu ebimu oba olina obyesigalizanga gwe beera olina obyesigaliza so bwebumu ku buzibu bw'osanze bwebumu ku buzibu bwensanze naye nasigala njogera ne melody nampandikira yawo obuyimba bubiri kubanga nali njagala kuva mu lunyolo yenewe ntandike yimba mu Luganda bwentyo bwe nali njagala nampandikira yawo obuyimba nembukola so kati nja kuba mbushutinga video maaso kwegamba obuzibu olaba bw'osanze bwe bavuuka okubulakulabako bwati mu industry agamba yaba yagala tega kibala bwakulaba yaba akuyitanga ayina omulamu oba nga ayagala mwogere ku business so when you come ate n'akijjamu n'ava ku mulamwa totally because ne bwompitira business ebeera business bwompita ng'oyagala twedating because it's normal you can abantu basiba bedatinga bw'oba onjagala awo wennyini olina gw'odatinga kubanga abantu baagala okumala weda tuli eri mu mboozi Lawrence agamba otuuka ddi ku kibuuzo Lawrence ama nkoze ebyobuuza kati essaawa zino Lawrence ayinza okuba yagala kukola ki kugira mugire nze no ate feno mu King Montage tukumanaging so kati yatula ekituufu kiri nti gyali omenya emitima gy'abantu ekituufu bajja kunsonyiwa era ekituufu gyali olina omwami nina boyfriend mwakirabira ebbanga mmeka ebbanga ya myaka nga3 temubifuula nga official munange tukyeraba tukyemanya ate something awe nkomye otegeera kasitageze nemmanya tukyemanya mubeera mwenna ate tubeera ffenna ogenda n'okyala ngenda naye najja n'akyala naye sitera
naye asinga okujja ffenna twekyalira wekyalira katazze mukola ki nga zze tewali nnyo kyamaanyi kati te abantu abeeyagala bakola ki boyfriend butuuzi mu ntebe of course bw'oba oli mu date waffe tutula butuuzi mu ntebe naffe tutula mu tokoppa ffe basically oba odatinga omuntu wabaza okukulaba of course kati gwe tolina gwe datinga gyali kati wajja mukola ki tula mu ntebe ntulaba firimu naffe tulaba firimu mumulamu ebyebunyolosi ebyekampala no by the way he's oba mumuzanyeezamu he's not a Mnyoro he's a what he's a Msoga from Jinja anzukiza ka video ka fake fameka wewe itakalakata mwesanga mutya it's a long story. Yeah. Just cut it short for us. I used to work for Purple Party. I was the Miss Purple Party Uganda. Chali wange lwanga olina okubanga omukyalo ono ngenda muleeta ku show yo lwanga after 5 tulabe kuba so nali nkola ku Purple Party so kushe Mr Purple Party kusha ntuma awo ngende ntunde tickets ehoima baali balinayo ekivulu ankubira gwe nkwagala soko joko activations ehoima kubanga nze mmanya abantu eri ku ground ngenda tutandika okukola munange ngenda olaba omuntu atandika okunkubira VIP ticket mugamba ya mitwalo agakwata agamforwardingira ngakwasa tomumanyi simumanyi takumanyi ndoza yali andabako kubanga twali tuyitamu mu mutawuni n'emmotoka ye yaddaga eyalinga equal activations ngendayo munange mu meetinga olunaku amala okunsindikira sente nzikwasa kushe kubanga yali akwata sente ampa ticket mubuuza waali nkole ki njimutwalire ngenda njimutwalira omusanga wa eyo tuveeyo kale aho jimutwalidde malo jimutwalira of course he had my number already yes kati malo jimutwalira nangamba ajja kujja ku show ngamba tujja kweyanza kushajja ankubira agamba ntuuse waliwo producer mu Matrix twaze naye Matrix mugamba nyambo nyingiriza omusajja ono kwanga Matrix yayogera nnyo ate neddaga nga bamuyisaawo ng'ayingira ng'alaba bayimbi ng'anyumirwa kivulu wekyagwa ng'ankubira ku makyo kunneeyanza nga tufuuka bamukwano awo ebyaddako olugero munange atutandika nga mpita twalako out nedda byali just byalanchi nga omanyi just bino Lawrence byasibakola twala abantu ku Serena natwala ku Africana so tugenda tubeerayo awo manyi byebyo nete wali nyo sumbusa mulya mvaako mbe tulaba movie zitali njogerere oba muzanyanza mmwe oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire Baking Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo